ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukume kuwadde rwenda olobulabo bwakumukumu moto nabo surprise. Okay, omukwano omulungi eyekumide ku Baba TV bwento nyingiddewo nakugamba bwolaba Hope Shifa good vibe manya egena kubeera good vibe yokka wagenda kubeera mbeera ya love kwagala na kusonyiwa kuddiza kwebaza kusiima munda abanyimiridde obubuzi bukaaba meme kali mumanya twazedda mu kyalo tuli wala era nga bwe twazedda mityana ne tuyingira awo munda akatundu bakayita wabigalo ne tuva ku main ne tuyingira munda twatambudde dda tuyinayo omulungi ayagala okusurprisinga mamiwe omulungi naye nga bambi bibaddemu ko byannaku naye lwaki nsanyuka erudda nti omuntu bw'avaayo n'agamba Shifa nanyiza omuntu bw'ati era nga mmanyi mweno show mwe tugenda okukikolera tubeere nga tukola ki twetonda ekyo nsanyuka ne ŋŋamba omuntu aba yakola ensobi ze azitegedde era ayagala kweddaabuluza kitegeeza tugenda kugatta bantu. Omwami ayitibwani Ronald. Omwami Ronald munnange aba ali awo nga nkubira nti bannange Shifa yene namba gwendaba ku TV oba olagira naŋŋamba nkuwulidde eddoboozi leero lyennyini Shifa ye mutuufu ne mugamba wangisebo nti nze mwami Ronald njagala kwewunyisa mami wange Shifa nakola ebintu bingi maama wange ate sigamba nabikola buto ebimu nabikola ndi musajja mukulu nga ntegeera naye sitaani eyandi ku mutwe Shifa nakola oba mbi bayitiremu oba agenda bibeegambira naye mumanyi kambaagalizaawo akayimba nkomewo ne mwami Ronald abeere nga abanjulira sho ebisinga bibeegambire kubanga nizo bibagamba naye mbadde nsaba abibeegambire ebyo byayisaamu maama era lwaki ayagala twetondere maama lwaki tukoze keke eriko I'm sorry mom bera ku Baba TV tovaka tukomewo n'omwami Ronald ndize Hope Shifa naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukume kuwadde rwenda olobulabo bwakumukumu moto nabo surprise. Kebwetutyo bambi kangene nsinkane omwami Ronald yabadde ngamba Shifa ntiddeyo oba gogendeyo nga otera okukolera ab'ebweru nga tebaliwo ne mugamba nedda gwe wooli lwaki tatutuukiridde maama n'omugamba ebigambo byo nga biva mu kamwako. Omwami nga bumulaba bambi avuga boda era ava ku mulimo gwe twalaganye naye nsonyiwaamu okusuulamu ku budde tigi yabireese nsanyusa okulaba mwami Ronald. Kale nange okusanga mukyala Shifa nsanyusa nnyo okulaba olunaku olwaleero bulijjo nkulaba ku TV ng'okola programu eno ne ŋŋamba oba naafuna kadde ki nange akakusinkanako ne nkubulira ku nsonga zange manyi naffe eno gye tukolera mu kyalo TV zirwawo okulabikako abantu nga mmwe balabako batuusaako ensonga zaffe kibeera kintu kizibu nnyo naye madamu Shifa ekintu kye mbadde njagala onnyambe kiri kimu maama wange namusobya namunyiiza ebitagambika era nagenda okuva ewaka ng'alayidde siddamu kuddamu kulisala kkubo kudda waka nze gwolaba njagala nkubuulire maama wange namuyisanga bubi nze muntu oyakwatanga ka TV n'enkabba nengena nenkatunda nenfunamu ssente zenjagala ebidomola ewaka nga bwantuma nti badde balesewo ekidomola ekipya genda ku luzzi ng'ebyo olugenda nfunamu ssente abasobola okukola ki okumpa ssente nkantunda maama ebintu ebyo byamunyiiza ekyasingira ddala maama alyoke aŋŋambe Ronald kati va wano genda munnange nga nkola ki nga ŋŋenda waliwo awo omukadde w'ewaka awo atuliraanye ng'ewaka nga ŋŋenda ewuwe nga tukwata feneewe nga tukola ki nga tumubba omukadde yatusangiriza nga tumaze omuwanula
bwe yatugamba naye baana mmwe lwaki mukola ebintu ng'ebyo ne tulyoka tumuvuma ne tuwemula omukadde ne tumuyisa bubi ekkubo n'alyolekeza nga akola ki ajja waka bwe yatuuka ewaka maama n'agamba ono omwana ansibisiza mu makomera akoze ebintu byonna eby'enjawulo atambule agende naye Shifa nkubuulire ensi tebeerekamu nga tolina maama wo ate okimanyi waali mu nsi naye nga temwogera nga waali mu nsi tosobola kubeera mu nsi era obeereyo ng'omutima gukuluma Shifa omutima gunnumira maama naye simanyi ngeri ki gye ngenda mutuukiriramu mbadde nkusaba onyambe sirina bingi nti ngenda muwa kintu bwe kiti engeri gwe gy'osapulayizinga abantu engeri gyeri nti osobola okumuntuukirirako nga ggwe n'osooka omulaga simanyi na kumanya Shifa kuba badde nkusaba maama wange onyambe omutuukirire kuba nange mutabani we omutima gunnumira ddala ensi ndaba tetambula kati yuno nina kaboda kange nvuga akasente nkafunaafuna naye ndaba nga obulamu tebutambula nga maama taliiwo badde nkusaba onyambe otuukirire maama wadde nina katono maama anyamba akasiime Okay, omulungi ali kwewunyise omwagalwawo surprise your loved one. Mungambanga ebintu bingi ku simu etuuka ku kamera bibalema. Nenjagadde ebimu ku ebyo abibegambire. Nyanyumiza ebintu bingi ekirungi waali tetumugeya. Shifa maama namussa mu ntalo. Maama bansibye wano atunze obubuzi bwe, atunze ente kunzija mu makomera, ntunze engoye ze, ntunze ensawo ze, ntunze kiri. Nenga kyekyaasinga ngo bikozesa bavubuka bawala kuziteeka mbawala kikyenyo ekyo omuvubuka ali eyo kubanga munaye no program tuyigiramu ne tunyumirwa ne tuyiga ne byonna bibaamu kikyenyo ekyakuleeteranga ekyo ambiseera ebyo nalina ekikosi ky'abavubuka be nali ntambula nabo abo baali bampaga nnyo nga balina emize egy'enjawulo kuba twalinanga obuwala era obw'enjawulo tebwabula fenga ku kyalo ffe tumanyikiddwa kati nga tosobola kugenda ku miitinga kawala konna oba muwala yenna nga tolinaamu waakiri 15 nga gwe tokimanyi nti okumiitinga akawala okawa 5 olina kukola nkole si kunyigiriza ate maama ng'era nga tetulina wazikola nti ogenda wagundi akuwa omulimu okole wabula nga ekyobwangu wafunye akawala akapya olina kukola ki kukasanyusa weegule ng'ate ku byamaama weegule kati kyekyo ekyaliwo era bwe buzibu obwo n'ekavubuka ono yampaga nnyo ndowooza manye ebiseera ebyo obeera tolina nnyo kyolowooza maama wo ogamba oba ngoba nze nja kuyiiya obulamu nja kutandika embeera empya naye bw'okutandika okukula n'obirabako ensi nojja ate nno siga nti wali muto nnyo tuba omanyize abandaba bakimanyi olw'okuba gwa ntumye mba sijja kwekubira ku sayidiyo oba toli nno muto nnyo naye just oba tuba basiru tetuba bato nnyo kubeera wootunuulira emyaka okutegeera si myaka okimanyi kubanga sigamba nti wali kubanga bw'oba wali osobola otuukirira omukazi n'omugamba I love you nkwagala sheeza tewali mwana muto kituufu kati buba busiru naye bane ndaba obudde buyita katusoke tutuuke ewa maama naye mbadde nsaba obeerewo kumpimpi ngenda kuba ku ssimu yo bwe ngikubako ng'ojja kansoke nnyingire waali nsoke ntuukirire nze ku mulamwa nga bwe namulimbye okubeera eka kuba namulimbye waŋŋambye atunda amatooke saabagambye n'abatulaba waŋŋambye atunda amatooke ne nga akanyingirire mu ekyo mulimbe nti njagulayo enkote z'amatooke nga 10 mbe nnyina omukolo kati yamanyi alina ayagala okugula amatooke ku kyalo ojja kuba onnyambye nnyo kati byonna katusabe kuba nange simanyi kinaavaayo osanga ggwe ajja kuwuliriramu era ajja kukkiriza maama oba wamwagalizaawo kayimba oyinza mwagaliza kayimba ki kayimba keninza okwagaliza mami wange osobola n'okukamuyimbiramu kalinza okubeera akamisa kisomakula nsaba kumpa ku magezi nsobole okuyita mu nsi eno maama wange gali ge wampa nsaba onnyongere bwe neeyongedde okula
gye nkomye okufuna ebizibu ebingi. Okay, so kati katuuke ewa maama mukwano tulabe tusabe nange simanyi kangende ewali maama ge mazima twesabire ffenna simanyi mbeera bwegenda bba naye beerawo kuba omuntu bwakulabako kuba bwontuma kibanga ekyakamanyiro nti maama nzize tusonyiwe nga gwe tolabiseeko nze mba neyitaani nzaani ngenda kukubira essimu ngenda mugamba ateebe nga bw'olaba sho bwenjikola ngenda mugamba maama teeba osuubiraani nalaba ne ŋŋamba maama wange nga bamukoze bwe batyo alinza okulwawo okumanya naye nange nentuukira waawo mwaka akaseera omutima gwa maama gujja kudda gye ndi inshallah awo nze kyenjogerawo wano nga nninda kyonna nsuubira birungi byereere bigenda okuva mu maama inshallah. Okay mikwano tigika twalekaawo mu break ate tube nga tukomawo nga tutuuka ku maama mubeereko ku Baba TV temuvaako. Webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkira ng'essanyu. Thank you. Weetuli nnyo. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise. Okay mikwano bwetyo tuyingidde tugenda wa maama nze Shifa azoggula amatooke nga bwe mumanyi bwe tuteraawo okulimba abantu bannaye mukama nsonyiwa ebibi byange nga tulimbye bantu naye nga sirabawo omuntu gwembuuza nno tutuuse leeti abeeno bannange balabye nno kamera ne badduka nti omuntu ajja oggula amatooka ate ojjira otya ne kamera naye tigisoko ojjeko ettaala leme bakanga tutuuse abeeno eradde nnyabo sibeeta nno nnyabo bulungi nnyabo tontegedde yenze yakubiddeko ku by'amatooke ate ebitaala nga byaka byaki sibitegedde ebyo nkutegedde nnyaba amatooke twabadde tugatemye gyegali eri mu lusuku amatooke twatugambye 10 geego kati maama nyina bye mbadde njagala okunnyonnyola muyenze Shifa Nakawombe Shifa yennyabo nkuwulira nkola kye bayita surprise ate eti eyo anti omuntu antuma ne tukyalira omuntu n'atulagirira nti nyinayo omwagalwa wange gwe njagala ennyo eyankolera ebirungi eyambeererawo ne tujja ne tukubako surprise. Sina muntu ayinza kumpa surprise etya simulirira surprise gitegeera eti eyo kati maama ekituufu bantumye kukolera surprise ekituufu nkolera abantu bangi omuntu ambuulira nansindika e Masaka wawa naŋŋamba nyinayo omuntu wange kati noono yaŋŋambye nkunoonye naye nga ekyamatooke nakireeseemu nga nnoonya engeri gye naakusisinkana nga bw'obuuliriza n'ogamba nti omuntu ono ddala ali biki nti atera otunda ku matooke mukyala alima akola kale ekyo nenkikozeso nansonyiwa okukulimba nakikozesezza nga njagala kindeetera kusisinkana ani oyo surprise kyeyo singa siina muntu ayinza kumpa surprise ndi wano ewange siina muntu kati gwe mbuulire yeevudde wano yaginkoledde oyo andowoozezaako atyo nze siina muntu ayinza kundowoozaako gwe teeba bw'obeeraawo nani simulina n'akamu era mbeera wano ewange nga siinayo muntu gwe ndowooza nga simulina tewali ayinza naginkolera nga bondaba okay mami tayinza kuteeba sirina n'omu gwenyinza kulowooza nako ng'ataani tewali Shifa tewali munnange gera wolabeera mu kyalo gye tuli tewali okay mukwano maama kati awo nze mba nkuba ssimu
lwansonga nange oluusi abantu bantuma nga sibamanyi naye kati muneyo n'atusonyiwa oluusi omuntu engeri gyakutuma tukozesa gundi eyo ne tulikodinga kati omuntu oli akakase nti kituufu omuntu wange yoyo gwe muli naye abatubye oyo kale mbuulira neze simutegeera siza namulowooza nako ndi awo bwentyo sirina ndaba bulabi sisobola na kumuteeba obaani timumbuulire munnange twaleka nkuba essimu naye maama totya otidde ntidde kati tidde nnyo kakkana ndaba olina pressure siina buzibu kanire ndabe munnange siina buzibu bwonna tobeera ku pressure simu nga tevuga bannange halo wangi maama tategedde yantumye naye kolanga bwe nagambye sobola okujja wali kuba maama mwetaaga mulabeko omulabeko maama kanji maama nsabako kakeeko bajekali kali maama kandeetere nga mumanyi buno obukondo bwe twewanikamu maama wano ewakalukalu ndowooza manyi buno obukondo bwe twewanikamu nabukeddemu woowe bukunyiga obugere n'obuwulira kale ye maama tutuule essimu ngikubye kyemmanyi ogenda kutegeera eyantumye mune nsanyuse nange okusanga manyiza omuntu bwe muwulirako ebirungi mba neesunga omulabako mune tubaayo eno mpolampola nitukeera netulima netukomawo wangi oyiseewa ani akuleese wano avuddewa mumugjeewa nnyabo maama wange wangi maama mumugjeewa ono omwana nomanyi byeyankola mumanyi byeyankola ono omwana mumugjeewa mubadde mutyo nga mumuleeta maama nga gyendi badde bimpuuba biki ebikuwuuba kikyonjagaza kyewava okoze mu kyalo kuno kwonna gwonna ye mubbi yabba embuzi yabba obutooke bw'abantu obugonja obwenvu yewuyo owo byonna enkoko zonna byonnyumeza kikyonjagaza mumugjewo omwana oyo yandekebwa ku mutima byonna emize ebyo byonna byenakolanga maama byonna nabivaako tewakyali kintu kyonna kyenkola mwana wange kikyonjagaza ayiseewa mumugjeewa olabira ddala nga azze okwongera okuleetera emitawaana ajja ku kyalo kuno era ndeetera emitawaana gwe bayite omubbi era mukiise wakati bagamba ekyana ky'omubbi kikyo kituuse era akomyewo atugomye ekyalo mwana wange kikyewankola kiwava kuno ku kyalo kyonna nga ekikazi ekyazaala omwana omubbi Ronald kikyewankola kiki okomyewo mbadde nfunye akabembeekereze ate kati okomyewo ntye muddo mbiyenze golaba sikyategeera mumugjeewa bannange maama nali awo nankubira essimu ekituufu yandaba ku TV era tuli ku Baba TV otyo ng'alaba nkyalira abantu ab'enjawulo n'agamba nankubire nafuna enamba yange nankubira n'angamba ye maama n'angamba nti nyinayo omuzira wange era omuzira wange ye maama wange Shifa ndaba otwalira abantu n'obatwalira ebintu nga bingi nnyo n'obatwalira n'obeetikkira kino na kiri naye nze siina nnyo nvuga booda Shifa natulugunya maama wange nayo none ekitiibwa kya maama wange ku kyalo maama wange namusasula maziga ate nga yampisa bulungi byonna maama by'oli mutugamba byonna n'abitugamba kitegeeza omuntu aba asobola okumanya ebibi bye n'abyeyogerera aba yabitegeera n'angamba Shifa siina nnyo oba tukiwe mwaka bwensonda ne mugamba leero weetuli enkya tetumanyi bwe lunaaba tusooke tugende ewa maama nga bwe tuli ye maama byebigere bino mukwano booda oba nayo yagibbye bubbi kubanga omwana wange oyo yali mubbi oyirukulwe nga simutenda mu bubbi yagijjeewo eyo leero tiyagibbye nayo bubbi eyo ate leera kati era nkola ebyo byonna maama bye wali onsuubiriza bye nali nkola maama nakkakkana
natuuka mu nsensi yankuba nembonereza era kati ndi muntu omukozi nkolera ddala maama. Lwaleero nzize kwetondera maama bansonyiwe badde sisobola kujja maaso go ku maaso go nenkutuukirira kyova olaba nayisemu ono Shifa nnyambeko nzize gy'oli ne maama nkusaba onsonyiwe. Maama nkusaba onsonyiwe kaali ka buvubuka kati ayagala kungamba nti oyo akyusizza akuze baleeta omuggo. Sikikkiriza omwana we nali mumanyi. Maama ogambye eki? Baleeta omuggo ndabe baleeta omuggo nsemwenye emiggo ndabe. Maama kansooke nkuleetereyo ekirabo kyo kimu ku birabo byo. Annaye munansonyiwa otambuza ebigere bukondo naffe tubukoowa. Maama okumanya tuzze kwetonda tugamba nti tuli sorry. I'm sorry Maama. I'm sorry Maama. Ali sorry. Wanji maama. Era obubaka butadde kuno nti I'm sorry Maama. Weewaawo. Bwatyo bw'ayogedde omuggo guli wakati. Maama ali serious ky'omuggo. Ndabe obakkiriza. Ronald. Madamu Shifa sooka ojja kuba Maama tuli sorry. Akuyita sooka ogenda olabe kubanga nze sibitegeererako ddala. Maama tuleete omuggo. Baleeta omuggo tulabe. Baleeta omuggo ndabe. Bannaaye nze sidda na mu bukondo bannange. Banaye munansonyiwa okuseka abatulaba. maama byonna yandibikoze n'ekituufu tuli mu kamera kati ndeeta nti omuggo nangalamiza abantu bonna benkola nabo bandabe nga omusajja omukulu bangalamiza bankuba nange bakyankuba ng'ebyo. Maama yali nsonyiye naye n'atakola kintu ng'ekyo. Anti onansonyiwa oseka mukwano naye olaba kino kyennyini ky'oli mugamba nti abantu banaakulaba batya. Nze kati kati nze mu ndowooza yange ekyo kyennyini ky'oli mugamba nti kiswaza ekyo maama ayagala kulaba oba ky'osaba okitegeeza oba we okakkanye mu mutima oba byonna bye wakola obikooye golooza omukutuma omuggo tetumanyi na kumanya oba anakkuba oba agambye leeta omuggo tetumanyi kiddako. Tetujja muteerawo bigambo nti akutumye muggo kukuba. Naye gofudde nnyo ku bali abagenda okukulaba batya naye ono maama ojjukira kamera gwe yazeereetedde. Kamera ye gwe yazeesulidde n'ozeereetera n'oweyitira Shifa najja. Kati wazze kusonyiwa si kyo weetaaga? Oyagala bumu ne maama wo. Osomukubira kasimu n'omugamba maama nne gyebale maama oli oti eyo. Christmas nsobola okujja n'enjirya naye wano. Osobola omwana wo mumutwala ewa jjajjaawe. Kyenazze maama ansonyiwire ddala buli kimu. Eky'omuggo londako olinza kukola ki? Shifa kangende ndeeta omuggo. Kati ekyo kyennyini maama kyakwagalamu obukkakkamu obwo alaba oba okyayina eswaga omuva namugamba gwe kennyini musima ka buvubuka kati kyayagala olaba omanyi omuntu akkuba oluyina olwesiimuulako ne luyita okusinga okubeera n'ekikolimo okitegedde. Nze bwe ndaba ansonyiwire ddala saagala kuva wano ng'ate maama asigaddemu wadde akakunkuna obula njagala nve wano nga buli kimu kiteredde bulungi. Tetulwayo eno nga tweteesa tuddeyo ayinza olowooza ndina mu kukaka gwe kwata kimu tuuka ewali maama ofukamira omugaye maama kandeeta omuggo. Maama onaatusonyiwa mukwano just tubadde twegeyamu nti omuggo omulungi obulungi tuyinza kugujjawa ku kyalo kino kuno kwe yakulira era emigga mayinji giri agenda aguleeta. Maama wanji mukwetaaga okunsonyiwa oti kangende ndeeta omuggo. Kale maama alayira agambye leeta omuggo. Maama wali watya eno wabigalo? Wabigalo si wabi munnange nze mbadde mmanyi wali wadde yankubidde essimu ekitegeeza siimwe amatoke nga tugatemye gyegale enkutaze 12. Gambye kye nabadde nkubidde. Ompise wala nnyo era sira senga nategedde nti yeye naalibadde navuddewo nadda
Natakusangawo. Natansangawo. Omulaba? Omulaba? Omutabani wonna akwagala nnyo maama. Akwagala. Senga badde anjagala senga yali teyali badde ankosa mutima bw'atyo. Akwagala maama. Omugga aguleese. Omugga aguleese. Agambe leeta omuggo kati linda agambe ekiddako. Omuggo oguleese gwe guno. Ronald nze nkuzaala ompita otya? Nkuyita maama wange. Nze nkuzaala. Onzaala maama. Kati ngenda kukuba embooko zange zonna ze njagala. Galamira. Omwana takule ewali ki? Omwana takule ewali ki? Ezo mmeka? Ezo bbiri? Meka? Awo Chifa musonyi. Awo nzikiriza nti awo yenenyezza aboneredde. Awo kati nzikiriza. Omugogo obukulu. Maama otusonye byonna. Musonyiye kati. Byonna tubireke mabega. Byonna tubirese. Maama neyanzisanya. Kati awo nkusonyiye. Madam Shifa awo kati genda okole. Omukuseri maabazi muzadde. Maama nagula ne kaboda. Weebale kola. Era n'ennaku zino badde njala kuleetera mukamwana. Weewaawo. N'omuzzukulu gyali. Kati awo baleete. Kati awo baleete awo nkusonyiye. Genda okole n'omukisa kuwadde. Neyanza nnyo neyanzege maama. Gy'okundabako. Kampala obeeredde bulungi. Okuleddala obeereddala omusajja ddala. Nabala abakuleese nabo beebale kuleeta kubanga nze tuwali nsaze osenga nagenze dda mu nnimiro zange kulima. Era omumanyi maama wo ndi mulimi. Ate ndi mukazi mukozi nkakaluka neno neeri. Kale. Kati maama nange yakulimbye eby'amatooke bandeeta omuggo. Omuggo. Obadde olina kumpiteyo kubanga senga tongambye eby'amatooke era saalikiriza kubanga omuntu ono ze nalinda muvaamu dda ensi yamutwala ne kati emuzizza gyendi. Naye maama wabayo abazadde abagaana okusonyiwa wabawo obubaka. Okoze akakodyo ketubadde tetusuubira ffenna. Simanyi nti anakkiriza omukuba. Abaana gino eno sayizi eno takkiriza nkuba atyana waganyala ati nazimba nagamba nzisikkiriza abalala ne bagamba oba nzaaluka biki naye ze mwagadde ategedde. Yali kabuvubuka yali ankozese. Omuvubuka yakufunyidde ngoomi. Abavubuka bennaku zino n'omugamba nti nno jangu wano akkirizayo okujja awo ge yankwatako ngani tekisoboka ne yeewaga n'akola atya so nga tamanya nti emikisa giva erifa abazadde nze kugamba nti nno tambula weewaawo buli kimu nga kikulamira kiba kirungi. Essaala ziva waka. Maama essaala zirabadde nzeetaaga nnyo kuba tosobola kubeera eyo nga tolina ssaala za muzadde. Omuzadde kintu kikulu nnyo mu byokola ogenda okulaba nga waliwo woolemereddwa nga weetaaga omuzadde oyogereko naye naye nga badde sirina muntu yenna. Omutima gwabadde gwali nga gunnuma ne ŋŋamba ye kati n'atandikirawo okulowooza oba aliriddawo simanyi era baaba bannange mwebale badde sibasuubiranga era kino kye mukoze nze sibalabanga okubanga mundeetedde omwana wattu ono ne mumuzza wano. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Era kaakati maama akoko tugambye leeta omuggo abakusimbula n'agenda. Abakusimbula era munalitegedde nti munnange era teyenenyezza era teyemenyezza akyayina amalala naye kati ntegedde amalala gamuwedde gino emyaka nti nno bamukube kati nno kakirabe ku TV n'abakamera beyereetedde. Ku TV kwali Baba TV. Akasita kirabye tokirayo munnange ne banne balabiro ne banne bonna balabiro ko nti omwana takula eri muzadde kobengo ine emyaka 5 okabe wansi omuzadde ye muzadde. Abavubuka bagambe baba bavubuka bannange mwenna bagenda banno bakuba olwali ku stage ya board. Mujja kunkuba olwali. Bakuba olwali toswala. Sigenda kuswala mu nkuba olwali naye kibadde kinnumiriza okutuukako ewa maama. Maama wange kati nange mpulira essanyu nina ekintu kye neeyongeddeko ekintu ekivudde ku mutima ne luli mbadde mpulira nga nzitowereddwa. Olabadde otiira bwereero naye Madamu Shifa kankubuulire badde simanyi nti nsobola okujja wano. Badde simanyi nti maama wange alinza okubeera n'essanyu bweridde. Mulaba akaseko ke nsanyukidde ddala zinambe nti omwana yazaawa
ne maama ngenza okulaba oba abadde ali eyo ng'alya bimeremere bikinga mu Bayibuli bagamba omwana eyazaawa era bwe yakomawo taata n'asanyuka n'agamba bamuttire bakola ekijjulo era ngenza okulaba nga ndeetera keeki bannange ebikola ku keeke mu motoka omwo bukando bukitusale keeki yaffe okucelebratinga okusonyiwa weewaawo era musonyiye bannange naye ng'obuggo bwo bukulumye obuggo bunnumidde ddala naye olw'okubanga mbadde nnina okukikola nti ezo embooko maama zankubye mbooko ntono nnyo ku mbooko ensi zenkubye kati okuzigumira kibadde kintu kitono nnyo nensobola okuddingana ne maama wange nekino weebaze katonda okukukuuma ng'oli mulamu olaba ebyo ebizeezeze bye bwe wali otandise oba okendeeza ku bulamu bwo kufa bakubiddeyo obutayimbwa omanyi wadde bagamba okufa kuno tekuyina ntuuko naye naawe osobola okwekuumakuumako n'otaasa obulamu bw'abavubuka n'oyongezaayo ko kufaako kati weebaze katonda akukuumye noba nga tonnafa omanyi okuva mu nsi nga toweetondedde maama bakubiddeyo akatayimbwa muzunza ekiro anti era banoonya ne gye bagenda okukutwala nga tebamanyiiyo kuba kati gye mbadde engeri bali gyesikwatagana ne maama wange nga n'abantu b'empangala nabo bennyini tebamanyi wa gye nsibuka wa gye mbeera kati ne woobeera ofudde omulambo gwo gulinza okubonaabonera ku nsi nga butaayaya bagamba tumutwalewa tebamanyi ne gye bamuzaala kuba gye wava wali tosobola bagamba nti nva gindi naye neebaza nnyo maama kyakoze anti nange bwe mba mukazi wo nga nze g'ofunye simanyi bwe nfumba wa musajja ng'akugamba nti enemy wange maama wange mulabe wange kati nze simanyi mukazi wo bwe nkutunuulira ng'ate nazaala wange mulabewo okitegeera kati ne mukazi wo agenda kwongera ekitiibwa nga mukeera ne mugamba Christmas tugenda wa maama yambaza omwana kale maama tweyanzizza twagala kusala keeki wali eri mugundi wali mu kigundi kyange mufumbirira eri ebweru oleeteyo enkoko munnange njiwe munnange kifulono gindeeterewe enkoko eri eri wali wansi yenga akundeetedde agenda anywawutemu kasupu enkoko yanguwa yanguogireete gwe yanguogireete tugimuwe wano naye banne ekintu kino nga nkifunyeemu nnyo weewaawo maama banaye katonda mulungi maama olaba puroguramu yaffe bweri ennungi bannange empitirivu nkadde sibasuubira naye oli muntu mulungi kuba omuntu omulungi era yasonyiwa byonna n'obizze bali anti munnange jangu zizizire eno zayingidde eno omukana akawana eno akafumbiro jangu eno kaneeno waneeno eno zeero zagobedde eno zize eyo gijjeeyo eyo zasuze omwo anti ajja kutuukayo amafumbiro anti munnange tugira entusuze eno ne tusuze eri yakula munnange jimpeera ono munnange akundeetedde atutabaganye munnange ogenda owutemu kasupu munnange ensanyuse kulaga mutima gwange nti nsanyuse omwana wange omutima gwali gunnuma nga musimanyi ntiddamu ne mulabako mwana wange siba maama neyanziza munnange nzirundira ddala nze ndi mukyala mulunzi yangu naye bane empulira essanyu olunaku lwaleero kati mugenda lowooza nsanyukidde enkoko nsanyukidde mukwano gwa maama n'omwana bannange ezitowa weebalire ddala munaye kundeetera mutabani weebale leero ngenda kwebaka ne kutulo maama bwe njita enadduka tajja kudduka bagisibye anti ekaaba nnyonza ate eba enkwasa ennaku tajja kubeera waawo mukama mulungi banaye batuwe tusale keeki yaffe maama tumuwe ebirabo bye tusobole okweyongerayo ate neyanziza maama munefe abalina ate okweyanza ennyo mukwange nange neyanziza okundeetera omwana wange munnange omutima gwali gunnumanga omwana munnange yazaawa naye olabye maama bwakwagala bambi toddamu muyiwa sisobola kuddamu kukola kintu ekyo sisobola si kintu ekyo bintu ebyo maama ndaze omukwano gwe badde sisuubira nti
akyagulina mwana nze wange nali manyi nti yanvaako yanta kye bayita okuta munnange maama omutima gw'omwana ne bayibuli ng'egamba alifa tazadde munnange aliraba batuwe ku gasobola kibiriti n'akambe tusale keeki yaffe nga tucelebratinga maama ekibiriti bannange ekibiriti mwana wange obirabye mukwano ebintu mbirabye naye tebibadde byange. osiimye nsiimye era abanyooma ebintu bino simanyi kye baliko kuba omuntu osobola omuzza mu mbeera nga bw'osaba ne katonda munaffe tusaba nange ngenda essaala zigenda kugamba nti munaaye koleeza essaala ffenna tetumanyi kiba kinaddako ate tosobola kubeera w'obeera ne mami we era ebyo byonna bikugamba ne kati eri ani akkubiriza era emikwano tandika mipya giri emikwano emifu egyo beesaleko naye bakuyita bagamba si yenze ndi mupya nadda bupya neddaabulula nkyuse sikyali oli Ronald gwe babadde bamanyi aleekaanira ku siteegi ayogera ebintu ebiwemula ndowooza enkya abavubuka mujja kundaba nodda nomukuwemula famire yaffe nga tuli bantu basomi abakukuutivu abalokola abawedde noddamu kuwembula mwana wange kasita byonna obirese naye abirabye bibi munaye ensi eno atwongera chance ate kati ebyemabega obyerabira n'obireka emabega ate toweenenya lwa pasitiyo omanyi waliwo ebimu ebituuka ne bikomawo olweyo pasiti oli ayinza okutuuka n'akujjukiza oba n'akola ki gwe mutima sigala ng'ogamba si yenze oli era okirwanise era okikolerere era ne maama tola nti kati atusonyiye yongera kukolera maama byewuunyisa birungi byereere yongera kuwewuunyisa maama buli lunaku olukya alabe nti ate teyakola nsobi mu kusonyiwa kubamba kubira ambagamba ogirina nakubyo nno n'amatooke kale bannange bwe tutyo katusale keeki yaffe ebirabo bya maama ebirala twamwetikiddeyo gomesi mmotoka bagenda gireeta maama yambala olugoye lw'omwana kasukaali k'omwana kati katusale keeki eno bannange obudde bukutte tulabe ate nga tuddayo eka mu kibuga kubanga obudde buno buzibye tambudde kiro buzibye naye sibimanyi nanye ekibiti kyange nange kabiriti kaffe engeri gye tukakuumamu eno mpola mpola maama wangi oli omukadde gwe navumala oluli we twali tubbye ffene badde nsaba omuneetondereko maama oli gundi wa staziya mugamba nsonyiwe nja mugamba nti nange yamunyeewo maama bakennedy bakyabeerayo eri wange maama twene tusale keeki bonna ajja kunyumiza ajja kufuna obudde maama agule kasukaali agendeyo n'akanyama dabayo bizikidde naye katusale maama bakennedy baali balina eddalu abaana abo baakula ani asala ffenna tukwateko ffenna basatu okay tubale okuva ku mmeka tuve ku mmeka ku ssatu 3 2 1 0 ne bannange leero yakafuuye mu binnyo akanze enkoko yange edduka okay bannange tusaze keeki eno munnange nga tucelebratinga okusonyiwa nga tucelebratinga obumu twebaza katonda bannange akyatukolera ebyamagero mu programu eno era munebaza katonda otukozesa obulungi nebaza mukama kuba kati kino okusonyiwa kati nandi babuuliddewo awo layini y'eddiini naye binneerabira mu ggulu kati pate oba bwe bitwe babyogambire nabo bajaganya omwana ayingidde mu kika kubanga obaera ovudde eri ewa sitaani ye ayagala batabuse bakyankalanye ayagala wali bitabuse byereere kibadde kyebabasuubira munnange okay kampe Ronald asavinge maama keeki eno tetuli mu mbaga si birthday tuli mu kusonyiwa ye maama celebratinga mukwano gwa maama n'omwana maama mwazimba dda n'enju endala naye twazimba munnange tuwabula tetenkanya ne kitaawo ne tuzimbawo
wonna wakyuka bannange neyanziza munnange Maama. wanje neyanziza mutabani andiisa mukwano gwa maama nze tebandiisa nze nja kujjako omukwano ogwo webali munnange neyanziza munnange neyanzige mwebali kupakasa naye tigito yitwako kupakasa munnange ne mundowoozaako mwebale temujjaoko naye maama tweyanziza nange mwebali kujja munnange kunnambula maama eno gwamanyi boona girya n'abantu bo nje bali munnange abantu bange yonna yonna kale mukwano neyanziza bannange ne bwe tunaasula tebijja kuggwayo naye munzikirize mbasiibule Hosh Fashions and Bridal Couture bane nazze ndi smart lwakuba nfukamidde engeri gye tubaddeko miggo engoye ne zitabuka naye nga bannange Ronald ojja oyimirire wano owe ku bantu obubaka owe ku baana eyo abalumya bamaama emitwe bannange lwaki obawe obubaka munnange nabo beekube mu mutima era kino Ronald kyakoze kibeere ekyokulabirako maama bawe obubaka bavubuka bannange n'abawala n'ebiwala gye ngassa abawala n'abalenzi kozi ne mbawala mbaamu bavubuka nange ndi muvubuka naawe okyali muvubuka okay mwenna gye muli bannaaye ekintu kwetonda kintu kikulu tekirina kye kikuggyako era tekirina kye kikuggyako oyo yenna abaakusobezza n'oddayo gy'ali n'omwetondera abantu basonyiwa abantu bakyalina emitima emirungi basobola nga maama wange bwakoze eki bwakikoze nali natyadda bavubuka nsaba emize emibi mu gikendeeze bannaaye kavubuka mpaga mungi mu bavubuka naye weefumiitirizeemu maama wo waaba akugobye oba taataawo nga bakugye ewaka ensi ogenda gitwala otya ogenda kutambula otya mwene ensi nkubiddwa kibookoze ensi ngenza okutegeera nti nange ndi muntu ndi musajja nkuze nsobola okutandikawo ekintu tenkola ng'obudde ndaba bugenze naye waliyo abaliyo abakyalemeddemu egyo emize bakumbiriza mweyise bulungi eri bazadde bammwe mulage nti muli baana bampisa abazadde be batuzaala era batwagala tasobola kugoba waka nga tewali kintu kyonna kyokoze kuba yaba yakuzaala era abakola ki akwetaaga mweyise bulungi nze okusoma kwalema lwakubanga lwaddalu lyange singa nange osanga ndi mu ofiisi eki ennungi nze nali njagala kubeera wa mawulire nange naye byonna byagaana walowooza nti obwamawulire bujja vva mu kukola ddalu nakutunda bubuzi bwa maama kale era nalowoozanga nti abamawulire tebasoma nabirowoozangako wangi taata walowooza abamawulire tebasoma newotasoma ne bwe sisomera ngenda mu mawulire naye kati gyendi nkola naye siwe wanneeyagaza mweyigiriza empisa mubeere bawulize abazadde bajja bakolera buli kimu kye mwagala mwe abaana bali awaka naddala mu biseera bino bye tulimu mbakubiriza mweyise bulungi mubeere abaana ab'empisa buli kimu kye mwataaga mbulamu mujja kifuna kuba mbagamba ekintu kino ensi ekuba nali mweru nze gwolaba tukutuku nali nafaanana nnyo natwala nnyo obweru bwa ddadi wange naye kati obweru nnoonya bunoonya kudde eno kudde eri mpammanta buwammansi mbaagaliza embeera ennungi ekiseera ekirungi mwenna abavubuka abandabye n'abagenda okundaba mwenna nze Seruge Ronald tweyanza nnyo bannange ebigambo ebyo ayina ne kano kagambye Ronald nti okusoma teyasoma kati olaba awo wennyini wooli ne bw'oba towasoma waliwo ebisumuluzo bino ebifuga obulamu bw'ensi eno empisa amazima eddiini beera n'eddiini obeeremu n'empisa obeeremu n'amazima kuba mu ababooda babatuma kati nga nze bwe wansindikira ssente nonga shifa nguliza keeke
gulirayo mamange gomesi kola kino bane balete gomesi ya maama mu motoka batuleetere eri mu gundi bagende bagituleetere gye eri agirabe maama kubanga biri eyo babireete naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomu bwotona busurprise tweyanza nnyo tweyanzeege mikwano so tube n'empisa tube n'amazima buli wooli gwe tobeeryo nti simanya gwe towasoma ki ojja kuba n'empisa embi oba gwe wasoma nnyo bere n'empisa embi amazima kikulu bampe bana ebirabo bya engoye za maama tusinze munaye kuleeta amagomesi oyambale engoye onyume oyambale engoye maama onyume akatono kensobodde bannange neyanzura waliwo nekano barapinze kuliko maama byonna ojja biraba okay mikwano mwebale tulaba mwebale tufollowinga team shifamba tumidde mukyala kalanza ombwati nkutumidde ntumidde ku summa shifazi dai had nentumira ku fifi test nentumira ku omugalanda hadde nentumira ntumira nindekani bane muli bakabi team shifa big up you so tigi ku kamera okubawe ekifaananyi print nenyirira bwenti yatunyiriza era nga editor thank you so much mikwano mbagala nnyo bambi mwewe mutali ate munnange nze n'ababikite wali mwabanfuula kyendi mbagala nnyo team shifa team we nsomagarawo naddala abalabirawo ku YouTube thank you so much bye bye mama tweyanziza banange tweyanziza mama mbadde nkwadde omukono omukyamu nyina kuwa guno kale tweyanza nnyo tweyanzeege n'amatooke tugenda twalako maama kangulekokko ngena gulako enkota 5 nzitwalireko ate kubali e Kampala eyo bye tusiibule nti bye. Oyo yabadde mwana muwala Hope Shifa Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa naye zo surprise ataka tazireta hatataka